Abaganda bakirambika bulungi mu ngero zaabwe nti omukulu oba omuzadde tasobya naye ekiseera bwe kituuka omuzadde n'asobya nga ddala ensobya eri vivid omwana ajogerako oba tajogerako. Mbaniriza tuli mu program Sitima Y'AMAKA yenze Joan the Iron Lady nga bulijjo kubanga njibatuusaako. Olwaleero tuli Kikonge Ekikonge ye wali omwana w'obulenzi yazi wano mu program Sitima Y'AMAKA okwekubira enduulu nti bakadde be basazeewo okukyankalanya ebintu omugenzi sata waabwe bye yaleka atya. Katufune n'abafamira beemulugunya batubuulire beemulugunya ki era program Sitima Y'AMAKA eyinza kubanga ebayambete. Manya gange nze Busulwa Emmanuel Gulanyago Sebuliba. Nze mu lujja luno muba mu nju eno ya taata Sebuliba nze nasooka okusikira kitange Gulanyago nga taata tannafa kuba namusikira Gulanyago mu 9. Gulanyago yali muganda wa Sebuliba? Kakati taata bwafa nze nalonda abakuza kuba kitange yali aŋŋambye nti bwe bwafa nga nte ŋŋamba njogeranga mu lukiiko abagenda okukola kino batatabula bintu. Taata Sebuliba Tata Sebuliba obanga bigamba mu nze twayogeranga naye era mu lukiiko nze nabalonda teri muntu mulala yalonda bakuza. Tata Sebuliba yalina baana be baano bonna. Lwaki ebibye yabyogeranga naawe? Simanyi ze najjanga bwe yalira mbeera Ntebe nga bwenzija bwenti ngambuulira olumala n'enkola ki nangenda era bwe nabagamba bakitanga bwe batambuza olumbe lwonna. Era bwe balutambuza ne batuuka eyo bwe batwala ekyapa nze saamanya na bwe batwala kyapa kuba ekyapa twamala okugamba nti olumbe ffenna ng'ekika ettaka lino omusika alidda mu kifo kya Sebuliba yatambuza ng'ettaka lino kisu kya kinyonyi buli akula yabuuka. Nga kiri ekiwandiiko kye balekawo okuzza liri ettaka lyonna nga babagamba. Taata abaatwala ebiwandi be mwawe ekyapa okutambulizaako olumbe nabo baganda ba Sebuliba be kati bebe omu ye mugundi ye mwana w'omukyalo oli omulala gwe balamirako egundi eriko 5. Kakati omulala ye badde tugende Namalere okutambuza ennyimba wajjajjo yali omukuza waati wa taata. Kakati bwe baatuuka bwe baatuuka nti baagala kutematema kyapa ne beeteesa babiri. Ono naano n'ekyapa ewooli kawuma ne bajja bakikutula. Nze nagenda okujja ano nga bakyapa bakikutudde nga baleese ebyapa ne mbagamba naye ebyapa bye muleese ani yabikola transfer omusika ne mbuuza Joseph wakola transfer ku ttaka lino ko ye nedda ko nze ettaka lisobola litya okukola ku transfer nga telireste omusika tasayininze era ettaka eryo teririko kabanja kati ebyapa ebyo mugenda bikola bitya ne mbagamba ebyapa bye muleese bicukuli kati bano abaganda bange ne bagenda bawabira kugombolola zibyo kugombola ngenda okudda reporting ngamba nti abegombolola musango bagwozeza babagambye bazze ekyapa nensirikire ewange kati mba ndi eyo nga mba nebase nga bangamba genda mu kooti ewa emitiyana waliyo banno babagenda bakola ki basiba nentambula ngenda emitiyana ve Entebe ku saa 11 nentuuka emitiyana ngenda okutuukayo nga bataata abo bonna gye bakola ki gye bali mu kooti nenkubira bano nembagamba mmwe ki ekiri mu kooti nze bandeese kapayo mu kooti kiki ekiriyo ko bo bano baatuwaabidde twatambula emyezi 4 nga babaabira musango ki mbu bano bazanyira ku ttaka lyabwe
kati omulamuzi wano wetuli ng'olumaze obagamba nti ebyapa bicukuli ate abegomola babagambye muzeeki ekyapa kakati bwetuma ebyo ebintu okwali okugomola muzi n'atuwa balooyo okujja okulambula wano naye mu kuva eri atudde bateekako kakalu nti bannaye bwe tusanga nga ebijja mwabitundako ebintu byemwakola biba biki bifu era ne tujja bwe twajja wano ne tutuuka wali ng'ebijja bye nabagamba nti n'ebijja by'abalongo byonna baabitunda nga already byonna baabitunda nga bali aberi wali bonna baatundawo nga nabino ebyabakyala kubanga abakyala bajjajja oyo baabaddiika awo nabo nga balabika nabo baabakola ki baabatunda ne tumanya nti kati ne tukola endagaano ne bagamba twagala abantu basatu kwanze twali mulumbe twateesa ffenna kabajjaji kubanga kati jjajja yasikira taata n'asikira kati muto waffe oyo akola ki mukulu waffe yaliko amanya aganze mawe Fulgencio nga ndi mutabani w'omugenzi Sebuliba owaawo ebipapula byammwe babibatwalako nga muliwa ebipapula ebyo babitwala naye ebiseera ebyo nali sinnaba kumanya nnyo kubitegeera nnyo baaba oli eyawaayo empapula zonna mu biseera ebyo nga be baaliwo nga nze nali sibimanyi nnyo naye yakwata ekyapa ne bakiwaayo ekyawesaayo ekyapa ekyo nawulira ng'omukulu w'ekika tatambuza lumbe ng'omugenzi yalina ettaka oba alina obuyinza ku ttaka akalombolombo ka Buganda ka mu Buganda bwe baatugamba nti omukulu w'ekika takola bw'abanga omugenzi abadde alina obuvunaanyizibwa ku ttaka tebatambuza lumbe nti bwe luba nga liriko ekyapa lisobola n'okutuuka e Mengo ewa Kabaka naye bituufu ebyo nze naawe ekyo ke kakodyo kalimu kenawulira okuggisayo ekyapa ekyo naye nga ekyapa nze ekyokukijjayo tekyandibadde kikulu nnyo naye obuzibu obuliwo bamala okukitwala ne batandika okukola ki ne baligabanya ettaka baligabanya okusinziira ku bo nga bwe bakola ki bwe baalaba ne baba ku bigambi biri oba babiwandiika nobiwandiika wanze nali sibirabangako biri bye baagabanya nnyini lye yaligula engabanya gye yali aligabanyizza saabirabako oba yawandiika oba teyakola ki teyawandiika kati bo bwe baali bagaba bava ku ebyo ebyogerwa ne bagaba nga bo bwe baalaba ekikola ki ekibakolera bo baagabanya okusinziira nga bwe baagala bali bafunye letters of administration bebamanyawo empapula z'obusika bali bazifunye emabegako katonda bo kye baakola bwe baafuna ekyapa bamanya nti bafunye chance ey'okukola ki ey'okufuna ssente abaana ne bababika bagamba abaana bonna baafa ne baggwawo bonna balala baafa bo be baliwo kuba kati oyo erinnya lye lifaanaganamu n'eryoyo oli yabadde ayogera ne tumuwuliriza kakati noona ayogera mbadde nsaba tuwuliziganye kikole puroguramu enanyuma oli mutuufu amu omusika kati omaliriza ogamba otya ssebo byennyini ebyayo biringa bibiri okusinziira ng'ensonga nga bwe bazirambika nga bazze mu sitima y'amaka mbadde nsaba bwe kiba kisoboka baggyeyo ekyapa kikomewo nga bwe kyali bagabanye nga bwe bigambibwa bwe byali babigabanya bwe kiba nga nga kituuse nga baali bakiggyayo mu butuufu oba bakisalamu mu butuufu ettaka lyekijja nga lyagabwa balireke nga lyakijja bo bwe baba nga ekyapa kyekijja nga baliko amannya agaabwe abaagabanya baveeko ettaka eryo lidde mu mannya g'omusika kale tugende mu maaso olagajjalira ebigundi ng'olina ebifundikwa 8 kyokka ne bakutwalako ebyapa by'effamire nze nkiraba nti tekwali kulagajjala lwaki kubanga taata yalwala taata ne tumujjanjaba waliwo ekiseera kyatuuka twali Mulago n'aŋŋamba Joseph Tiwanji tuzza omulambo gwange mu ggwanika era bwe nfa saagala kufiira wano ntwale eka nenkubira baganda bange abaali okumpi ne Kampala abaali mu kibuga n'ekitango oyo yeyita Mabirizi Nviiri
ne mukuberako ne muga nti taata ali bubi naye yeeyita bweyisi anti kati ye bamuwa lyanviiri naye ate eri bw'otuuka ekawolo bamuyita mabirizi ennaku ze batugamba okuddayo mu ddwaliro taata kwe yafiira naye nga talinafa yaŋŋamba ekiro biro nga 3 naŋŋamba nti jangu neŋŋenda bwe yali okwogera kwe kutonotono naŋŋamba nti ekyapa ky'ettaka lino nalisikira tebajja kwabya lumbe lwange nga ekyapa kiri tebakikusabye nze nali simanyi we kiri nandagirira we kiri nambuya nti ekyapa kino nakifuna okuva ewa jjajjaawe Namalere yali omukuza wange kakati bwe nkifuna saakifuna mu bubbi yampita buyisi wano kuba yatumya ssenga olwo ssenga gwe yatuma ajje wano ng'abakulu ffe twali tukyali bato mu biseera eby'emabega twalaba ssenga kujja wano ng'amugamba nti taata akuyita naku bwe ruti jangu taata n'akwata wano akagaali ke kasewajjuba ako n'ateekako ekikapu kye nakkirira e Namalere wa jjajja awo yafunira ekyapa kati entalo zigenda okujja nga ye ekyapa akola ki akina wabula yafubanga nnyo okweka ekyapa ekyo naye nga ffe abali mu nju tetumanyi nti kiri wano oba kiri wali naye kati naŋŋamba nti ekyapa kiri wali bwe batuukanga okwabya olumbe lwange kuba ŋŋenda kufa sigenda kuwona nvudde emulago nga nsabye naggamba omulambo gwange saagala gugende mu ggwanika ti ye ekyapa we kiri wano mu nju bwe batuusanga okwabya olumbe lwange manye lwakitange lwatwala ebbanga ppanvu lwataata wa taata jjajjaffe kyatugamba baawoza n'emmengo ne batuuka n'okubuza mu nnyiriza ebika naye saagala ate olwange lutawaane bwe mutyo lujja batawaanya kuba tulina wano obugumbo bungi nnyo bajja batawaanya naye bwe baba batuuse okutambuza olumbe lwange ekyapa we kiri okiwanga oyo agenda okukulembera okutambuza olumbe lwange twatuuzayo n'enkiiko zaasooka zaali 3 olumbe mwalwabya olumbe twalwabya mu 2020 mwezi ogw'omunaana nga 3 kakati bwe lwatuuka olumbe olukiiko lwasooka ne bakayana nnyo twalina taata Mabirizi ne taata omugenzi Kalooli n'abalala baalimu nga 3 nga baagala kyapa ne mbagamba bannange ekyapa simanyi we kiri kuba yaŋŋamba okiwanga oli akulembera okutambuza ki olumbe lwange ne mbaga nti bannange ekyapa simanyi we kiri oba kiri mu banywanyi be naye nga wali omanyi we kiri we yandagirira nga we kiri lwaki wasooka bagamba nti omanyi we kiri obwetavu baali balina ku kyapa bwali tebajja kukkirizisa kutambuza lumbe luno ku lwabyo ate nga bo bennyini abaali bakyagala si be baali baŋŋambye nti be bajja okutambuza olumbe kakati awo ne tutuuka mu lukiiko olwokubiri taata Kawume yali gwe balonda okutambuza olumbe olwo nagamba bannange njabye ennyimba ennyingi okuva kitangero yafa naye ennyimba zonna eziriko ettaka tetusobola zitwala nga ekyapa ky'ettaka tekikola ki tekiriiwo n'olwekyo bwe muba mumanyi amuntu bonna ababadde ku lusegere lwa baaba wange nga bayinza okuba n'ekyapa mutuyambe olumbe tulwabye bwe tutaba na kyapa kiri era tetujja kugenda eri kwanjulayo olumbe kuba bwe tunaatuuka eri tujja tutambula kuwa olunyiriri tugende kuwa omutuba owessiga sinakindi bwe kinaba kyetaagisizza tujja kugenda ne kuwa kasolya ate kuwa kasolya tulina okugenda wa emmengo oluvannyuma lwa byonna opondooka owaayo ekyapa kye ekyaddirira kati tugenda okusituka ennyini olukiiko lwasembayo taata Kawume agamba nti tugenda kutambuza lumbe naye ekyapa tugenda nakyo kubanga eri era bwe tunagenda tugenda kudda tunoonye ekyapa konze kale nga tutuuliza olukiiko nga luggwa nga wano bwe tutudde ng'abagenda kati bali abaalimu omululu gw'ekyapa nabalinda ne basooka ne bakola ki ne bavaawo era ku bonna sikkiriza saalabako n'omu akola ki akirabyeko twali situtegeddewo bataata baali ye taata Kawuma n'oyo taata Nviiri mpozi taata wa Stefano gwe baayita oluvannyuma nogamba nti omanyi tugende tukulaba kyapa kati nze nenzikirira wali emmange wange nenaabeko mbabuzaabuza kuba mmanyi bano ab'omululu bakoze eki bagenze kuba bo baali mulimu abaakanya n'eddoboozi okuyomba okunyombesa olw'ekyapa lwakisogera gye kiri ne mbalinda ne bagenda kati awo ne mugamba taata nti tugenda nti ye tugende naye neyetereeza ne nteekamu engoye zange bulungi ne ntambula ne nyingira mu nju zali ssaawa 11 ne mugamba taata tugenda naye ekyapa nkirina taata we yandagirira bwe kiri ko ye nti okakasa nti ye
koye nti obo kirina kireete kuba kati enkya tugenda kutambuza lumbe wali lwa Mande mu kiraamo ekyo abaana ende y'omukyalo w'Empeta ejja kusigala ludde naye abaana bali ab'omukyalo oli obutabasuulirira babeere mu ttaka wali bawaddeko acres 5 wano we muli kati wano we tuli yemwe abakyala baana bamukyala w'ebbali ow'Empeta mwemwe abali eno ate mwe batulugunya kaakati bo bano batuusizza ekiseera kyabwe kati era ffenna ne bajjajja n'abo bennyini abakikola bamanyi nti ekintu kiri kyayogerwa kuba taata yatuuzangawo n'enkiiko nga jjajja oyo atunda ettaka era omwana we oli mukyala w'Empeta ne bangamba nti bano abaana balina kubeera mu acres 5 ezisigadde teyabala nti muwendo bwe guti n'ende eyo esigadde ebeere mu ezo acres ezisigadde 27 abaana bali abamukyala w'ebbali bo bali mu mirembe lyabwe tebalitunda wenjijaawo ennyini be balina n'ekyapa wenjija omulala gye mwawa ekyapa bali gye bakibba ow'omukuza kakati bwe tutuuka eri okutambuza olumbe jjajja gye twasookera n'atugamba nti ekyapa kiriwa n'atuggira ebyapa byalinga 4 n'atugamba nti muyinza okutya nti nze ebyapa bye mbajjako ngenda bitunda na bino ebyapa bibino yajja ebyapa nga 4 kuba nabirabako n'alyoka atugira ekitabo ky'ekika ne tulaba elunyiri mwe tuli nga bwe tutambula n'atugamba nti ekyapa ekyo muzze nakyo nga sinnasaba kita kyamwenga okwanjula olumbe luno musooka kuteeka wano ku mmeeza kyapa taata Kawuma gwe nakikwasa n'akimugamba jjajja ekyapa tuzze nakyo n'alyoka amugamba nti kaakati awo mumpe ekita kyaki ekyanjula olumbe n'amukwasa ekita kyali mu nsimbi anga bwe baatandika okutembatemba ettaka lino abamu bato bange baakubwa emiggo ne tudduka ne twekubira endulu ku ggombolola ow'eggombolola n'atusaba namba z'amasimu abantu abo n'abayita ne banyooma kooti bajja ne banyooma eggombolola bo ne badduka ne batugenda bunnambiro ne batwala mu kooti emitiyana nga batwatuuka emitiyana ne batugamba ne batuwaabira nze Jime maama ne muto wange Kigagga mama mwe yali akyaliwo maama waffe wali aliwo awo mu ffumbiro kakati bwe tutuuka ne batugulako emisango tulemedde mu ttaka bwe baagaba jjajja oli muganda wa jjajja azaala taata ne bamuwa nabali ne beegabalinyiza bagamba oli n'atuwaabira tulemedde mu ttaka anti bali abaagaba balina letters of administration zembagamba baatugamba wano kuba baayita ku poliisi neero si wano baazifuna kubanga okumanya nti baazifuna baatandika n'okukola ki n'okutunda era baatunda anti kakati anti tolaba baba babasinga amagezi nga baazifuna kati mmwe mulina okuwandiika nga muwandiikira administrator general nga mumugamba nti abantu bano wabawa empapula naye nze ono omusika alina obuyinza obwo mumanye obuyinza bwe mulina nga babawadde ebifo ebimu ti nze ng'omusika w'omugenzi saamanya bagaba batya nga nze omusika sikoze eki nga nze simanyi n'olwekyo nkusaba ebbaluwa ezo zisazeemu that is baba baazifuna baba tebannazifuna gwe omusika mutule ne baganda bumuwandiika tife abaana ba gundi omugenzi nze nange amanya ne mugateeka kuba si ekyo ne mufuna looya n'agikola ki n'agibawandiikira kubanga mpumulamu bwe nkomawo ate tulabe wabula njagala okujikiza nga bulijjo nti mukwano gwange gw'omukyala kyafumbira omwami nga tanaba kutwalako ku Hotel Lavanda alimba omwami yali badde kutwalako ku Hotel Lavanda mulye ku kyemisana buffet mulye ekyeggulo ekitegerekeka mugende muhangingeko out Hotel Lavanda mukole bupate nga mukolera Hotel Lavanda embaga muziti wano Hotel Lavanda balina accommodation ya mulembe balina parking space ya mulembe nnyo and every other day of the week balina different items balina movie night balina bucket night mujja waneno buli lwakuno omwenge gubeera mwabagunywa abasiraamu temujjaayo anyway kankomewo tovaawo kulisaayo nnyo tukyali kikonge ensonga zikuta akati ez'abaana bano twagala tulabe bano bataata basigaza ebintu by'abaana
ebintu by'abaana babikuuma bulungi abagenzi abaafa baddira omugabo gwabwe ne baguwa abaana be balina okuguwa baba tebagubawa lwaki mululu oba katweyongerere nti bino byonna byolaba bakola biri mabega w'amateeka omusika tasayininga nga koki ekintu kye mbagamba kye tubolezaako ye bw'abeera ebyo byonna bye tugenda wa administrator general ebbaluwa ziri zonna era olaba ne muli mu kkooti babagamba zonna zigenda ssazibwamu kubanga ono yagamba abantu baafadde ate kati mmwe muvuddewo bonna teri bagamba teri yadde no kyekintu kyegamba nti ffe tetuwoza mwena baabattadda tupepe gye tuwoza ttaka lyonna okay kakati nze kyendowooza kusooka kugendayo wa administrator general wono taata wammwe Kuwekyapa. oyo taata Kawuma kati ekyapa kiri mikono gyani Kimuwe. nviiri kati yekatema atemamu nviiri kati kati nviiri abeera ni muganda wammwe ye w'oludda lwolwo oyo omukyala atali wampeta mwanyina wa Sengono mwanyina wa Sengono taata waffe taata muganda wa taata wammwe oli omukyala ow'okubiri ye mwava ye yakitwala okay kale kati ndowooza gye tulina okugenda ewa nviiri Kati nviiri yatutuuse gye yakitwala. bonna kikwasa kati atutuuse kugwa yakiwa kugwe yakiwa si kyekyo so tulina kukola appointment tugende wa enajjeera kale nja kubanga njogera n'enviiri oli tukole programu kati bwe batutwala mu kkooti okutuwaayo nga batuwaabidde kuba batuwaabira emisango gyalinga ena batugamba twayonoona ebintu kyokka bye batemala ebintu byaffe byonna byetwali tulimiddeko ne taata bye yali ataddeko be baabyonoona ne batugamba twayonoona ebintu twabakuba twabatema tuli babi tugenda bajjira amajambiya tubateme kitutakola ate nga bwe twali ku ggombolo ya senga foomu oyo yaliko yatugamba nti twali tumugulidde n'asidi tumumuyiire Baatu ne tugamba ndowooza baba batunzi bamaze. Naye ate essaawa eno bagamba ne munnamwantu yamwagalawo wano bajja kubamenyewo ng'ate ng'omusika ali wano omusika kati ye mama abeera n'omusika ali wano wali awo kuba ye mama abeera wano ne babeerawo n'abaana abalala ati balagira baani balagira ng'ani ng'omusika ali wano kati engeri gye bagamba muno abaana bonna baafa beeri kye bamanyi mu kkooti oba gye balagirwa administrator general babagamba bonna baafa kooti yawa be bamanyi tetwamanya kuba twetwadde tukimanyi wabala ffe twagenda kulaba nti batunze kati ye taata oyo Kawuma gwe bakwasa ekyapa bo kye baakola balinga abamugamba engeri gye bagabanya enda ebbiri ow'empeta n'ow'ebweru bo baagala kujjako lyabwe ndowoozamu muze mundowooza gye ndowooza yabawa ekyapa nga manyi bajjako owa wayo tumukubira esimu tumugamba ekyapa kiriwa olaba bagezangako kuba n'aladisi yajo yagenda okutuukanga wano bagendako nagamanyira kujjamba tawulize kuba batemanga olusuku lwonna kubanga kyeweebuuza abatema balina letters of administration kye tulina okumanya so bali luddawa era mwagala tubatuukeko tutya kuba kye tubadde tusinga okwagala kuba okuva singa tusooka ne tuuka ku taata Kawuma ali luddawa ali Najjeera kati mujja kwekolamu omulimu mujje e Kampala tufune olunaku tugende e Najjeera olukiiko olusooka bwe lutyo bwe lutambudde tukiziganyiza n'abafamire tugenda kubanga tufuna akadde ate tugende tunoonye omukulu taata waabwe omulala ono gwe yakwasa ekyapa okutambulizaako olumbe kakati oyo yajja okutubuulira nti ekiwapa kyava mu mikono gye kyaddawa awalala abaana bwe batyo nga bamaze okutunyonyola ensonga zaabwe ne maama wadde yali awo mu kiyungu kye maama akaddiyemu yali mu kiyungu kye ng'akola mirimu gye tekyamulobera kumpita yampita n'aŋŋamba jangu gyo wannange nkunyonyolemu katulabe maama biki byennyonnyola kwaba abatunda bajja kubangawo omulala bajje gy'oli naye maama obawanga olwendo lwaki lw'amazzi nentema omulanga buterevu bulungi nnyo nenkabayo nviiri mulamu wange nga bamaze okugamba mbu obawanga amazzi ng'amaze n'okutugamba nti tukomyawo bikomyawo nentema omulanga neŋŋamba nviiri nenfuluma ekkooti nengenda kati ngeerunda wali kunjula wali omukolimira lwaki wakuba omulanga nga nnaku enzita ennaku yali enzita kubanga okubeera kwange konna oyo omulamu wange nga mulaba era nga bwafuna ekizibu atuukira wano wa muganda wafumba emyaka emeka wano
ndoza nkaaga mwena oba nafumbirwa nkaaga mwemeka nga ndi wano. Emyaka gyonna ogimaze wano? Bajjako kabaka. Kabaka bwe bamuggyako. Ng'oli wano? Nali nina omwana omubereberye. Ndoza nga awezezza emyezi oba ng'ena atanze okwavula. Nga tubeera ku luguudo ne bazee wange. Kati nga taafunye omukazi omulala ye yali Nakawere nga wannaku ndoza 3. Gwe tomulinaako buzibu? Twabanga mu nnyumba eyo entono eyo awola nga simulinaako buzibu. Bambuulirira naye nga siinako buzibu naaka. Ne tubeera naye. Wasooka ne weekyanga ne bakubuulirira nti tuula ofumbe? Bambuulirira totawanya bantu b'abandi b'oba osanze. Kubanga nze nalyo ki? Omukazi omukulu. Akati ne tubeera ku ki? Ne tubeera ku ntalo ezo eza kabaka. Bajjaku kabaka nina omwana wange. Ate ono ali wa Nazalange wano. Bamunyiga, bamulabirira. Ffe tuli ku luguudo. Kati baze n'agamba ajja tugendewa. Kafumbe ekyeggulu. Naye ng'omutima gwange gutyayo. Akati n'empeka omwana ne tugendawa ku luguudo. Mbasaanye ensima egitadde ku masiga. Ne wabaawo omwami omu gwe baakwata ndoza ali abakubamu ettooki bataddewo omuti munene nnyo mu kkuba wakati. Munene nnyo. Luli baali balina amaanyi nga basigula omutuba n'emirandira ajjako ne bakuba mu kkubo. Muluka bwe ziva ez'abasirikale oba zivudde eno awo ezisimu. Mama kati gweyagala program Sitima Y'Amaka ebayamba etya? Agala munnange tubeere. Simanyi nze mba nnina okubeerawo. Wano. Mulamuzi agamba oba watono beerawo ku kampuni yo. Ani kampuni yo be bali? Be baana bange abo boolaba. Walaba nti omwana wange omukulu yafa. Ate abalala lwakuba nti tebazze bulungi. Wazaala abaana bameka mama? Nakafiirwako baana 3. Wasigaddewo 7. Omuggalanda naye waali naye maama mulwadde. Kale maama tugenda kukola ekisoboka okulangana tovaawo. Era bwe bagamba nga maze okusika jjajja omulenzi oyo najja oli eyasika. Nangamba maama omanyi tumaze okuzika jjajja. Naye bagambye essaawa eno bajja okukoona ennyumba. Ne bajja gikoona? Nensula nga nkola ki? Nga seebaka. Ne baŋŋamba maama ali akawungako. Guma naye bwe ntyo. Abo bonna baana bange. Oli namukuza oli yakutensa naye mwana wange. Kale maama feka tugende tukole ekisoboka okulaba nti embeera eteri. Naye mulamu wange oyo omuviiri oyo yasinga okuleeta ekiwuka mu mutwe. Yajjanga n'abaana bano nga nze mbyangatana. Kyokka n'abaana akwefuulira. Ate era ne mu kuziika ssenga w'abaana wano saamukuba kuliiso. Oyo mulamu wo abeera mpozi muganda waabaze. Oba baba ki abantu abo? Kati mulamu wange oyo sezaala wange yo kayumba kali akali wali eyali amuza ate era sezanga oyogenda okufa nga ndi wano. Maama alina amaziga mangi nnyo ku mutima gwe olwamulamu oyo gwayogeddeko amuliisa akakanja. Ngenda kubanga mpumulamu bwe nkomawo ate tulabe nga tuvudde ekikonge biki ebyaddirira. Songole gye yakuwabira mu kkooti nze sijja. Songole gye yakuwabira mu kkooti nze sijja. Nga tuvudde ekikonge abakulu bonna aboogeddwako tebaaliyo. Wabula bwe baawulira nti nno Joanirule yabaddeko mu kyalo bo bennyini ne bankubira essimu ne mba appointment ne mbagamba nti mujje ku BBS TEREFAYINA. Newankubadde ng'omu ku bo yali bambi munafu kubanga atambuza miggo, wabula batwala obuvunaanyizibwa okujja ku BBS TEREFAYINA era ensonga ezo ne tuzituulamu. Wetegereze. Tukyagendera ddala mu maaso n'ensonga za family y'omugenzi Sebuliba oluvannyuma lw'okukubira abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga bano gye beemulugunyaako ne bajja wano olwaleero twagala tulabe ensonga zino tuyinza kubanga tuzigonjoola tutya. Taata Nviiri ne taata Kawuma
Mama ono tebamwogerako nnyo naye ndowooza bajja mwogerako naye mwe musinga taata Kawumba ne bakwasa ekyapa otambulizeeko olumbe n'okigaba. Taata Nviiriye atweyanziza yeebaza abaana olw'ensonga okuzireetako wano buli omu nannyonnyola obuki obuzibu bwava. Ekirungi ogedde bulungi kale ekyapa nga bw'ogambye taata Kawuma n'enkigabira okugira ki n'engaba n'engaba kituufu nakigaba naye waliwo okugaba waliwo omuntu gwoyinza okiwa nga takivunaanyizibwako ndowooza kale kiva tugende n'olulimi olwo kaakati kikonge mukadde wange yali mukulu mu lujja olwo nga yatwala ennyumba eyo mu kika era yatandika ogitwala kyassaamanya ng'ate nange ndi muto ninawe nga mumanyi abavubuka kati wavubuka bangi bali muno baddayo oluvannyuma okumanya nti ebyekika byetaagisa nze nange nalinga ku lwange nga simanyi byakika nenyimbe nga simanyi nakuzaabya era ebintu ebimujja kwesanga tubigwamu olw'ensobi eyo tetukulira mu kumanya oluusi n'enkiiko nga zino naye kati bw'ojjanga eno omanya abantu boogera batya microphone ekwatibwa etya oluusi eyinza okwaza n'oleekaana nnyo naye ono yazze kale ojja kunsonyiwa kakali kitaawe bw'afa yayabye olumbe nga nkwasa ekyapa kibeera n'ekyapa ekyo tubeera n'ekyapa twali aba lwaki taata katono nnyo lwaki mukwabya olumbe basaba ekyapa lwaki basaba ekyapa oyinza okwabya olumbe nga tomanyi kyapa gye kigira ki akirina n'asirika nakyo era mu mateeka mpulira sigamanyi nnyo ne bakuwabira nga kati bole nti oyabba ekyapa kyaki ne basiri naye bwe kivaayo mugenda okwabya olumbe ng'ekyapa kya mumanyi system n'otambuza ekabadde akalombolombo ebbanga lyo n'emabega eyo wiika z'omugenzi zaali mmeka gundi yalina ki era nga bw'ola tuwandiika ebintu by'omufu mu nnyumba emabegere waali binika mmeka naye kaakati abantu system eze bintu ebikukwatako by'abaana nenamwandu gw'ogenda buki ogenzi n'abaana bamanyi ebyekiko jjabba bwe babasinga obukadde wadde ni mukadde nnyo kaakati ne batukwasa ekyapa naani ne mukulu Nviiri mu buzaale emabega w'egisaali jjajjaffe yawasa abakazi bameka babiri maama azaala taata w'abano nga muki maama mulala n'azaala taata w'abaana saidi naye muki kali nkubula gibiva mukiraamu kakati emabega eyo ne babeera ebintu tebawandiika oba n'obuza bawandiika kali oli bali abaafa basooka tebaleeka biraamu kakati awo nga bagira ki nga basitula enkundi basenga nga basitula enkundi basenga ffe abaana yali nannyini ttaka nga basitula enkundi naffe twagala olw'obuzibu bwe buva omanyiwo bano abaana ba Ssettuba baagala okulima eka zaabwe mmeka 5 linda nzija eka ziri 27 negundi nga 4 nezigwamu oli bamwako eka 5 kakati bano baagala okulima wantu waabwe kajjampunya watandikira nizo okugamba nti ebitundu bano babeera kutaka nga bonna be baliriko okusinga pasenti nizo okugamba ebitundu 7 nga 5 ku buli 100 be baliriko kaakati awo nzija oyagala okumanya kaakati nga bagira ki ngamaga nti agamba twali muki mubekika nga tulukamba ekika nga kakati abekika baŋŋamba nti ettaka lyali kabuga ettaka ngamaga nti ettaka bano olwo batuute bali banyinyonyola ettaka lyali mbuga yaffe yanamwama eryawo nakulabye nga bagamba nti ettaka lyamatayo bafiira wala yali nannyini ettaka bwafa abaana be jjajja waabo oyo omu n'asika kati nga bwe tuli wano abaana baffe betuzadde kaŋŋambe kati abo abaana bange tebalina kugabana ttaka nga ffe abooluganda tugira ki
ab'ekika batunyonnyola ffe tusooka okugabana abaana ne basimbawa ne bafuna omugabo gwange mba nfunye ku ki ttaka lya kitange oba eryaye kakati bali bwe bajja nga bagamba nti nga bagamba nti tukole tutya tebagamba nedda eka ziri mmeka kati awo ekyapa mbagamba ekyapa nga nange njira ki nga bagamba nedda ng'abekika tubagambe nga bagamba nti ettaka lino tugire ki ekyapa kyali kivudde eno nga ne Ssebuliba bwe yali afa yabulira ono nti nno ekyapa kiri wali eri jjajja w'abano jjajja w'abano azaala taata waabwe lwaki ekyapa ekyo yali akiwadde Ssebuliba muntegedde senga w'abaana kakati maama kiri bwe kiki jjajja bw'afa wasigalawo omukuza yali ono gwe baalekera ekyapa taata tukyayogera lindako taata wone Namalere ye yalina ekyapa ekyo ky'owulira nga ye yakitereka ng'omukuza era kwegangamu bwe baali bamuwadde obukulu obwo nga yakirina ajja alwala awulira bw'alwala abantu ne bagenda bamulabeko bwe bati taata w'abano mutabani we n'avuga eggaali n'agenda ewa taata Male bw'atuukayo bambi ndoza yamusanga awo oba ali ati oba ali ati mulwadde ddala kati amuggyako ekyapa yakimuggyako lwampaka yamubbako kibbe senga waliyo abaliwo boogera kakati taata bambi bwagira naga nti mwana bwagize ate ndabye akola bwati byonna birimu waliwo akitegeera obulungi ajja okikubuza kati agenda okumagamaga ng'ekyapa takiraba naga ti ani akutte mu bintu bino mu bulwadde muzeeyi bwe yalimu mukadde ako yamagamaga n'ajjukira nti ekyapa kyali talwadde nkimuyi teyali muyi ekyapa bakimutwalako musajja wattu tekyali mu taata w'abano siye yakirina era jjajju oli muganda wa kitaffe azaala taata waabo siye yakirina ekyapa kyayinaani taata Male taata Male ayimuka ati yali muyi gaga nti alaba ebintu bye bikyankalanyemu gaga nti ye ani akutte muno agenda okukeberamu maama mukatonda mugunga ekyapa tekirimu lwaki bw'aba yakibba njagala bwagazi kumanya lwaki bw'aba yakibba bwe yali afa yagamba mutabani we nti okiwangayo batambuze olumbe lwaki teyagenderawo n'awandiika n'agamba nti ettaka lino ndiwadde omwana wange muntegeera njagala bwagazi kumanya kubanga bw'aba yakibba lwaki yakiragirira ono n'amugamba nti okiwanga abakulu wali senga muganda waffe asobola okunyonnyola ensonga eyo era ekyapa tekyalina oyo yakijjamu Namalere wa taata w'ono mukulu waffe taata wa bano yafa talina kyalina teyalina kantu konna waliwo ne mwanyene bwe bazaalibwa kakati maama nkyakujjira kati n'abagamba nti era oyo Joseph talina bwe yagane baaliwo n'abagamba banengera kufa sina kyennina mwesaliranga amagezi ekigambo ekyo bwe kyali bwe kityo bambi byali mu buwandiike ebyo oba byali bigambo yabayita abagambe ye talina kyakola ki kyayina era yali talina gwewalibuliddeko ntaata wagana yafa talina kyalina bayinza yeganye era mukulu waffe yayogera ndaba mukulu waffe yayogera era n'amubuuza nga tukyali mu byettaka bino twatulako mu lujja olwo nga tuli ku byettaka bino baaba nambuuze n'amubuuza n'amugamba mwana wange kitaawo yatugamba atya olumbe lumunywezezza tokimanye ensonga eyo ngoya kati era oyo mukulu wange ngenda kuwunzika nga nkubulira yakwata ekyapa ekyo nga kyali mulamu n'akitwala mu landi zimaama bwakitwala mu landi n'agamba ab'amakobe baafa ne baggwawo era kaakati ze nsigaddewo ne bamugamba nti bafa batya kuba yali yakibbako ono taata kati bafa batya ne bagwawo mutuleetere kuba okugundi mutuleetere ku bataka b'okukyalo baaba ekyapa kyamulema n'akizaayo n'akikweka gye yali akikweka. Nsaba kubuuza senga wali naye oba ebintu ebyo biri mu buwandiike era byafe ne batandika anti kyembuuza bw'okijjawa nga yagenda omu n'ekirala kyembuuza
wobanga ogamba nti taata yabba ekyapa ku taata woono nga mulwadde wali okulidde mu lujja olwo nga gw'obiraba oba onaabimanyiko baganda bayogera kubanga taata yabayita daba taata woono yabayita era n'ababuulira yowe mwana ekyapa akikutteko nti nze ebiseera kakati ettaka eryo lyeboogerako jjajja kaligula abaana be bonna talina n'omugwatawo ekyo nkimanyi bulungi talina n'omugwatawo kubanga jjajja setuba yamuwaawo wewali ennyumba ye jjajja nakamatte n'amuweena ewaani ewa Namuddu era jjajja nakamatte n'atundayo kaakati mwe mugamba mutya nti nno ettaka eryo mbu yaleka aligabanyiza n'omusika n'amuwa ekiti era ekyapa kyasigala waani wa musika babba kibbe obimanyi bulungi bingi obimanyi babba kibbe gwoba otukakasa senga nga bebakibba ekyo njagala kukubuuza ekibuuzo ekyo kinziremu ndyoke embuuza ekirala kubanga kyajja bwe kiti tutuuka okwabya olumbe lwani lwa Ssebuliba ekyapa ekyo ng'olumbe lumaze okwabya omukulu Ssebuliba yawa Kayongo ki manya kawuma ki ekyapa ekyayika eza 27 kaakati kituuka kitya ate kiveeyo balyoke bagambe nekyapa kikoze eki kibuze oba ono akumpanyiriza nga bagamba katolimi bakoza nti yakumpanya ekyapa kyabwe kyajja bwe kiti bwe tumala okwabya olumbe ffe nga abaana baani basettuba tusalawo nti katusaleko yiika zaffe mmeka 5 bwe yali afa bwe yamala okufa yalaama nti yiika ze muzitwalanga bannange abaana ng'abaana olina okufuna ekintu kya kitaawo basettuba tuga nti tugire ekyapa kino tukole ekiika zaffe zineta tuziggyeko kaakati tubulirako bataata waliwo taata waffe era muganda woono Settuba taata Spirito ne basenga ntibabulako nti tugenda kutema ku kyapa kyammwe tugenda kutemako ki eyiika zaffe 5 nabo baganda naffe tuteeka okugabana ki naffe katugabana eki essaawa naffe tugabana ki ku byakitaffe ensonga yange taata mbiri eri nti omwana ono weyembiramu n'abawa ekyapa konsani yange weeri bwe mwali mu kitambuze eyo yonna mwamuyita nti eno ensonga eriwo jangu obeewo onoolambika banno okiraba kati banno kyekibaka singa ono mwali mwamwengejinga naaba nga atambula namwe nti kati wano wetutuuse eno yensonga gwe ng'omusika wa bali jangu obeewo gw'onoobuulira banno ebyo byonna mwabikola naye ono mwamuyita eno saidi eno mwabategeeza ensonga eyo twagibuuliramu akuba ekika ne bagamba nti bali baki baana bamugenzi nti kaakati ensonga y'okugabana ettaka eri ku bantu baana baani bamatayo bafiira wala okay bibaawo naye abaana b'amatayo baali bameka abaana baali abaana 9 abaana abo 9 ettaka baaligabana mu kyenkanyi oba abaliwo bo balina okufuna ekinene okusinga abafa nga baleka abaana oba balina okugabana kyenkanyi n'abaana ne bagendera okwo bwe muba mwagabanya kyenkanyi buli mwana yafunamu kiga eyo engabanya ettakayo olupapula lwakubaseze naluna ndibadde njibabuulidde naye ng'ettaka lyagaba twagamba jangu okuwe amannya twagalako ne mwannyoko omuwala tumuteeke ku kyapa Joseph yagaana ne twagala n'akafaananyiko Joseph wagaana nga bw'owulira bagamba nti n'ekyapa taata yabba kibbi byonna byayogera senga tampitangako nti mujangu ku kintu bwe kiti wagambira bwekyo namugamba nti senga mwonoonye ebintu byaffe naye senga weeraba
naye nansibula nangamba nti abeera mirembe koze singa nkwagaliza kyonjagaliza senga oyo yagenda anyiiza kakati no kakati ensonga eriweki kakati ekyapa kuliko manya ki ekyapa kyetwakwatiko manya gani gwe kiriko manya gani nze nalabako administrator nga abaliko abapya nviiri matayo nenababijjeeni nebasalamu waggulu mubafiira wala matayo okuva ku poloti 20 poloti 6 erinnya litali lisazeemu lirikaani kuliko lyabo abiri kakati nsaba kyensaba maama kyensaba omwana oyo afune form transfer forms azireete fe tuzisayininge ogenda ogule transfer ekyapa kidde manyago bannayisenga mubebenkanye nze kyekyo wafuna ebbaluwa ziri ezibawo obuyeeza maama nnyabo nsonyiwa obuzibu obuliwo ebintu bino obusungu bwe tulinaawo ebigambo kasa bikwata ku ttaka abaana oli yali tasobola kufuka amiira nabantu waliwo obuteeguya ekyo kyekikulu maama ekiresi oli abaana bonna nga bwebalaba bakambwe n'abazadde baki nakati okukwatagana tewali oli awanda muliro era nze waliwo natuuka nemugamba nsaini leeta nze ngene nsasule transfer forms bazigireki ono ngaawanda muliro nze nfirwe sente zange taka siryange nze sigabanangako mugabo gwaki naye bawanda muliro nze tutuule abaana ono maama yagambye tuzira wano kusolvinga ki kati oli mugambye obadde asaba ekyapa kyemmanyi alinga akkiriza era takayo kuba nabo babiraba embeera ettaka lyatundwa dda abaliko batuuze bannaabe babamanyi abamu ndowooza gye basaba n'omunnyo kyetwandikoze tulyanga ku munnyo musabe kale tukoze tutya tusolvinga ebintu bigireki tosobola claiminga bwananyini bwakintu nga tolina kyapa nga tekirimanyago kakati bano yoga nti engaba yalalimbi naye nga eyasikira tetwagala omuka gwomusika yafuna yiika mmeka bana bakubasaze natokula mama musooke muwulirize twasoma kakati mama ensonga zino ez'okugira ettaka bano bagambanye nga bana yalimbi ensonga waliwo iika 5 ffenna wano mbanda bano naffe ffennyini waliwo yalina nusu yadde eki obatata waba bajjeko yiika 5 kati fenala bazikugulamu batya era sebuliba eyakuwa ekyapa yaliwo ojja kunsonyiwa bano abaana maama mumateeka g'ebyettaka bagamba abaana oyo ab'amatayo bafiirawo bagabana ki kati lwaki oli bano bonna bagenda babawa kati oba bagabana kinga yalina kwe yakakatawadde tuwuliziganye mu baana b'amatayo bafiira wala kayongo mwali kayongo mwana wa matayo bafiira kakati kayongo si azaala bano kayongo yazaala taata waabwe okitegedde kakati mu baana babafiira wala omuli kayongo kayongo yafuna ki yiika 2 nga ye musinga ekabiri mu musanvu mulinda olyadde mukyabuuza omusika ali wabiri
ali nnyo eno kuyika z'ebbiri za Kayongo ali nezekijja kakati ye ng'omusika ebbaluwa eno yali ekkiriza ono era engali ali musete egindi entali n'akola ebbaluwa eno ebbaluwa eno ejja ekkirize ono ayingire ku kyapa kyaki kubanga olubereberye teyaliiko andi kakati waliwo olugabano amanyi waliwo oliyotebawangana kitiibwa byandibadde biwetebawangana kitiibwa ensonga zino tezibadde nnyangu nnyo za kuwunzika naye nga bulijjo mbagamba nti lwempunzika ensonga zammwe successfully nsanyuka kubanga nange mmanya nti no the program has achieved so ndi musanyufu nnyo okubategeeza nti ensonga zino wadde muzirabye zibaddemu akanyolagano naye tumaze ne tuziwangula nabagamba program SITIMA Y'AMAKA teremererwa bwe tusalawo nti kino tulina okiggusa era tukiggusa bwe batyo tatakiriza okuwa omwana ebintu bye tatakiriza nti omwana agende erinnya lye baliteeke ku kyapa ate era baligate ne ku letters of administration. Remember bano ba processing letters of administration exclusive of this boy ate nga ye musika ate nga alina right okubeera ku letters of administration naye ne batamuteekako. And what the law requires eteeka ligamba nti n'omwana ono okusinziira kubo alina okubeerako. Therefore taata amaaso gange okweyama nti ekyagenda kituukiriza ate era yakikola. I must tell you yakikola n'olwekyo kitegeeza nti nno ago ge maanyi aga program SITIMA Y'AMAKA mubadde balabe balungi nnyo nnyo okubira ddala gye twatandikira. Thank you so much for watching. Mbagala nnyo. Thank you so much okufula namba emu the reality show wano mu Uganda. Manya no show yesinga gwali eyo ng'okyagitankana bizibu byo naye gwamanyi nti olina ekizibu kyo nga kikutuulidde ng'oyagala tugezeeko kulaba nti no tukisolvinga. Program SITIMA Y'AMAKA is the only answer to your problems. No Rachel, every Monday mbawo wano ku BBS TEREFAYINA mujje mundabe tuogere mu byensobola tujja bikola era byesitasobola enja kugamba nti now ekyo tetujja kubanga tukikola. Mbagala nnyo musula bulungi until next Saturday. Auf Wiedersehen.